الحمد لله في الأولى والآخرة، ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الأحبة، فحي الله هذه الوجوه الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وقبل الله هذه الأعمال. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم الحليم الكريم الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة أن يجمعني وإياكم في الآخرة مع السيد الدعاة المصطفى وإمام النبيين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أول ما نبدأ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ووفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضى. ثم يبزأ الله تبارك وتعالى أشاءت لسيوم بلم ebiyengera biddakum baka Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, nekubiriza nammwe okutya Allah tabaraka wa ta'ala, obwennyini bw'okumutya. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khayran. Faidatul yawm, faida yaffe ey'olwaleero tugenda kubeera nga muyo bi'awnihi tabaraka wa ta'ala tutunuulira kubimu ku bigambo sahaba ow'ekitiibwa khalifatu rasulillah, khalifa w'omubaka sallallahu alayhi wa sallam, omusika w'omubaka Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wardah. muzimu ku ezo edduwa ze yasabanga nazo Allah tabaraka wa ta'ala fi tawafihi wa huwa yabki, bwe yalinga yeetooloola Kaaba, mu kwetooloola Kaaba ng'amaziga gamuyitamu. Era ebigambo bino ojja bisanga mu tafsir at-Tabari, mu tafsir eya al-Imam at-Tabari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. ebigambo birungi, walillahi alhamdu wal minna. Umar al-Faruq رضي الله عنه وارضاه أمير المؤمنين، رجل لا كالرجال، يعني مسجى وتبابا كوغيرك عمر رضي الله عنه وارضاه. وبد بوينزو كوانفوا olwebyo ebimmanyikiddwako n'ebimwogerebwako fi kutubi siyar, mu bitabo ebifumbekeddemu ebyafaayo ebyabo Allah tabaraka wa ta'ala byeyawa okulongoosa n'abanguyiriza obuwangaazi buno obwekiyita mu lujja. wabula Abu Hafsin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wardah, naku oba bwe yalinga yeetooloola Kaaba wa huwa yatuufu bilbayt wa yabki, bwe yalinga ali mu kwetooloola Kaaba ng'amaziga bwe gamuyitamu, yasabanga Allah tabaraka wa ta'ala n'amugamba nti Allahumma Allahumma, ay Allah, in kunta katabta alayya shaqwa, in kunta katabta alayya shaqwa, ay Allah, bw'obeera nga wampandiikako obukakanyavu, obukalambavu obw'omutima, oba okubeera nti wampandiikako mwabo, wampandiika mwabo abagenda okubeera mu kufaafaaganirwa, mu kubonerezebwa, mu bibonyoobonyo. Allahumma in kunta katabta alayya shiqwa
ay Allah boba wampandikako okumera mu aba bagenda okubeera nti babonyezebwa mwabo abaali bamawaggali abakakanyavu oba okubeera nti Allah wampandikako dhanban ezambi lyonna famhuh ay Allah nkusaba obeerenga olinsangulako Allah nkusaba olinzijeko fa innaka tamhu ma tasha wa tathbut Allah go wandika kuyenna gobeero yagadde fa innaka tamhu ma tasha Allah osangula ku gobeero yagadde yenna ezambi oba ekyonono wa tathbut oba okubeera nti wamuwandikako nga ajja kiwangalirako akibeereko wa indaka ummul kitab وعندك أم الكتاب إلى الله عندك أم الكتاب إلى الله قوينا أم الكتاب فاجعله سعادة ومغفرة أي الله كسبا وبيرينغا أو تفولا سعادة كويسي مجيندي ومغفرة أتنا كبير أنتي نسوني يبوا كفول كسبا تنك وامباندي كاكو كسبا الله مباني سيديزيمو أو كفول سعادة كويسي مكنو كالدنيا نولو بانيمالو كسيسين كان أتوا مغفرة إلى مبيري موابو بوسوني وربي بوتنولي بقامبو بيا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وهذا الدعاء العظيم ندوينو النونج الجد مو بلونج نمبيرا زفي zetwe manyidde feke nyini bal n'okubeera nti oba abamu ku baganda baffe bazitumanyiko nga obukendeevu obutulimu ne bwe tuliko tebugambika olowooza gwe nange tetuli beetaavu akhil karim okubeera nti edduwa eno obeera ng'ogisabisa nayo Allah tabaraka wa ta'ala obeera mu abo abasaba Allah tabaraka wa ta'ala abeerenga akusesetula okuva mu mbeera eyo gy'olimu etasanyusa Allah tabaraka wa ta'ala nga naawe yinza okubeera nga tekusanyusa naye nga okyagigugubiddeko okyagitambulirako naye nga wandyegombye okubeera nga oba olyawo mwana wattu Allah subhanahu wa ta'ala agikuwanyisirizaamu n'abeera nti akusonyiwa n'akuteeka mu abo abasembera eri Allah oba abadde eri Allah oludda nga lulungi bw'abeera nga Umar amanyikiddwa era nga ali omu ku abo Allah be yasanyusa n'ejjana nga bakyali ku nsi teyalekayo kubeera nga asaba Allah tabaraka wa ta'ala na bigambo bino nga n'amaziga gakulukuta ku mbaaze ng'era kimanyikiddwa olw'obuyitirivu bw'okkaaba kwe Umar la hawla wala quwwata illa billah obuyitirivu bw'okkaaba n'okutiiriisa oba n'okukulukusa amaziga gaali gakola enkuubo mu feesi ye olw'obuyitirivu bw'okukaaba kwe radiyallahu anhu wardah wabeera nga yasabanga Allah n'amugamba Allahumma in kunta katabta alayya shiqwa aw dhanban Allah bw'obanga wampandiikako ndi mu abo be wawandiikako obukakanyavu ndi mu abo be wawandiikako abagenda okubeera nga bafaafaaganirwa abagenda okubeera mu mbeera embi ku yawma alqiyama obanga olina ezzambi lyonna lye wampandiikako famhu Allah nkusaba olinnaazeeko olinsanguleko fa innaka tamhu ma tasha wa tathbut Allah gwasangulawo gwajjawo
kyonna ky'obeera oyagadde watathbut oba okubeera ng'okinywezaawo ku muddu wo wa indaka umma alkitab era Allah gwe alina ummu alkitab mama w'ekitabo faj'alhu sa'adatan wa maghfira faj'alhu sa'adatan wa maghfira Allah nkusaba okifuule nga sa'adatan kwesiima kweyagala wa maghfira n'okubeera nti mbeera mu abo b'osonyiye oba abasonyiyiddwa saba Allah subhanahu wa ta'ala bw'abeera nga yatuwandiikako obukakanyavu yatuwandiikako obukalambavu mu mitima gyaffe yatuwandiikako amazambi ge tumaze nga tugalemedde kutugagubiddeko ebbanga naye nga twegomba Allah tabaraka wa ta'ala okubeera nga atusesetula okuva mugo musaba Allah subhanahu wa ta'ala agatusanguleko agatujjeko atuwa obusobozi okubeera nga tugaleka ku lulwe kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yeoyo yekka Allah jalla wa ala tamhu ma tasha yasangula ku yenna gwabeera ayagadde oba watathbut okunyweza kyanyweza ku muddu era Allah subhanahu wa ta'ala yayina obuyinza obwenkomeredde kuffe abaddu be mwegayira Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atufuula mu abo abagenda okubeera nga twesiima tweyagala kuno ku duniya ne ku yawma alqiyama era musaba Allah tabaraka wa ta'ala atuteeke mu abo baasonyiwa era tumusinkane nga tuli mu abo abasonyiyiddwa ebyonoono byaffe ebinene n'ebitono innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وكثر الله من أمثالكم وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضى نكتفي بهذا القدر إن شاء الله إلهنا والحمد لله